National water batudde mu naye enkuba bwe yatonnya ne batuwa ku mazzi ge balembese era kati amazzi kwegali kuba enkuba etonnya natandise okulowooza nti tebagajja mu nnyanja amazzi ago abasajja abalaka balina bye bagalembeka ne bawa abantu abalina ki oba bino emmotoka bye tulaba and it's a disservice okimanyi nti mita eyo buli mwezi ogisasulira naye n'omwezi gwe kutabaddeeko mazzi era osasula service fee. National water mweddeko kale baba baganye gwakulira amatu ga branch weddeko. Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7 tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe bali emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe eddege ya Bombo Kibajjwe ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Ajje Samuel Gemanya buli wonda bumanyirawo nti tuli ku program nsonga ku nsonga Lubalusewa TV kwe tuli. Olunaku olwaleero ndi ne meya w'ekitundu meya w'Egombe tugenda kuba twogera ebigambo tukusaasirako gwafunye okusoomozebwa ate afunye obuwanguzi tukusanyukirako ngenda kuba nkuwa meya akubuuzeeko tusobole okuba nti nga tutandikirawo sijja kuliisa. Meya tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Naye nsanyusa okubeerako wano omulundi gwange ogusoose wajjako okeddako wanteekako naye ndowooza mu sizoni eno okubanga ndi mu kwogerako ne bannayuganda kituufu ndaba nze Kasirivu Ronald Kabembula meya w'ekibuga kino ekya Gombe division mu Nansana municipality mu Wakiso district nga ndi wa National Unity Platform. Mayi weyanjula n'omalayo ayinza okulaba akatambi paka lwe kaggwa nga tategedde ayogera naani kituufu kati yenze owa National Unity Platform ddala. Okay, tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV mwebala emirimu kuliko akaadi bunkenke bwali awo era bwaliwo kubanga mu nupu bya ddala temuli comedy sinza kugaa nti obunkenke tebwaliwo bwaliwo kubanga interview ze twagendamu zaali za ddala ate bw'oba tewabba ebibuuzo lwaki ogaa nti tebwaliwo kituufu bunkenke bwaliwo ng'era omuntu yenna agenda mu test olina okugyetegekera ate jjukira si go marking ebibuuzo kituufu n'olwekyo bwaliwo naye twebaza Katonda nti ogwo mutendera twaguyitako era ekibiina kyange ne kigamba kadi gy'olina yongera ogikuuma gwe twesiga. Nze nali manyi ogenda kweyongera okumutendera wakaakasoko ogendewo kino ekibiina kyange tekirina kintuma wanze kyempeereza. Mu byobufuzi bw'oba ne ttiimu gy'osambiramu bwe bagaa nti samba namba 2 ng'ogenda towakanya kooki bw'owakanya nga bakola ng'amulimu kati kooki yampa Gombe division naye agiddukanye kasiyinza kutunuulira birala ayina akantu ke bakozesawo kesaategeera ate ne bakulangirira leero ate nkya ne bafulumya ekirala ne bagamba ate no efayini obunkenke bwali awo naye nze ogwo mutendera saaguyingiramu pepa zaali waggulu nga tebeetaaga kwongera kutunulamu wali waddeko omwana ekigezo n'ayita bulungi ate ng'amuddiridde agwiridde ddala oba tolina aba oyongeramu ki so olunaku lumu lwe baalangirira lwali lwero ate tewaali kujulira. Waliwo yali akwesimbyeko? Baaliwo. Nga bawerako? Baali basatu. Twali basatu. Ani nani? Sijjukira naye twali basatu. Kyenjukira twali basatu kuba mu kasenge nali namba emu nga namba 2 agenda kuyingira namba 3 agenda kuyingira ate saatunulayo wabweru. Gwali otunudde wali? Abantu baali bangi saasobola balaba abo be banneesimbyeko. Ekyo gwali owulya bulizi nti wali akwesimbye weero manyi baaliwo we twakolera interview naye baali tebakola linnya nti osobola bategeera nti oyo aje.
erinnya lyabwe yali terivuga nga ne face teri noticeable. Kati mu kibiina saamanya naye kye mmanyi baaliyo abalala babiri. Okay, Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa Bombodege ya Kibajwe abakutegeeza nti besigise n'omwana waabwe n'omwana wo basobole okubanga omanyi omwana era abafuuse waabwe basobole okubanga bamugunjula ennungi. Ebyokulya ebyensula byonna birungi ate nga abasomesa bonna bali professional bulungi nnyo. Omwana muweeyo asobole okubanga ate asoma bulungi. Senta namba bagiina abaana batuulirawo bwennyini si byakutambuza baana. Ate abaana ba Sweet Valley tebasomba nku wadde amazzi byonna baabikola dda bibiri awo. Ameya tugenda kutandikirawo. Kiki kyolaba ekikuwaliriza n'ogaana naye omanyi osose n'ongamba ekibiina kyakugamba ogira osigalawo. Naye kati nga ggwe ku bintu by'okozeeko bitayita mpulira bagamba kuba ogakoze n'ebirala. Naye kiki ggwe ky'ogamba nti kati kino mbadde sikimaliriza mu kisanja kiri kuva 2021 kati 2026 2031 ngenda kubanga ate nabyo mbikwatako. Ekisookera ddala njagala eggwanga limanye nti mu buweereza tosobola kumaliriza. Kubanga ensi eno si ffe twagitandikawo. Naye otunula n'olaba nti nkyalina obwongo obusobola n'amaanyi n'ensi ekyalinamu obwesige okusobola okulaba nga mpeereza. Kubanga kino kye kisanja kyange ekisooka nga kya pasoni. Okusaba kwange okusooka nakuteeka eri ekibiina kyange. Tinembaga bannange nsobola. Nalabye mwataddeyo ebirango abagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Nentwalayo empapula. Era ne batuwa interview nga bwe nkugambye ne bakubuuza biki by'osobola okukola biki by'okozeeyo. Ebibuuzo bingi ebyaffe eby'omunda bisijja kukubuulira. Akati nakyo bwe kimala okukkiriza nkiŋŋamba yes genda oyongere okutuweereza. Kogatta ne wiiru y'abantu. Wiiru y'abantu era bw'ogiyitamu owulira. Kogatta n'enteekateeka gye nnina nga nze omukulembeze eri ekitundu kyange ekya Gombe Division. Ekisookera ddala gye nze nnina engero ze namenyawo. Ng'olugero olugamba nti nabbi taba kabaka waabwe. Wali oluwuliddeko? Nduwulira nnyo mu basiraamu. Abamu balina endowooza nti ewammwe tolina kubaako kyo oba tebasobola kukkiririzaamu. Kandi otapute bwentyo onaaba terutambudde bwetyo naawabulwa. Nze nkulembera ku kitundu kwenzaalwa kwe banziika. Kwe bakuzaala kwe bakuziika. Mazima sirina waka walala. Nti ŋŋendeke walala. Musomera tebanziika kyotera ate ndi tuli batono nnyo. Nga wooli. Tuli batono nnyo genda okola research. Nga woowangaalya we bakuziika. Kakube mu kalulu kano mwe tuli. Tutuuze ku seeti. Yomu omugambe yogera amazima. Kakati okuweereza awaka obaamu omutima ogukutuma. Noga ekitundu kyaffe kifa. Kituufu. Kanneeweeyo ngende mpeereze. N'olwekyo okwewaayo kwange eri ekitundu kyange mpulira kukyalina okugenda mu maaso. Wamu ate era n'enteekateeka ennambulukufu gye nnina ng'omukulembeze gye mpulira nti nina okutuusa ku kitundu kyange ddala kino ekya Gombe Division. Obadde mulungi. Gwe kennyini otugambye nti abantu bagamba amakubo ogakoze. Ate era naawe otera okiŋŋamba 1 on 1. Kituufu. Tekigwa bugwe. Bw'omanyi lwaki osobola okukola amakubo mu kitundu ky'otomanyi. Oba gwoza bwe bakulonda ogenda kiyiga mu lunaku lumu. Lwaki tusobodde okulabawo enjawulo nti ekitundu nkimanyi. Nkisomeddemu, nkikoleddemu, tewaliwo simanyi. Olaba mu byalo eyo gye mwogera. Nali nayitayo dda. Gigalamba. Galamba. Mwereerwe. Saayi. Kubanga buli mulimu ogw'okuyiriba ngukozeeko. Ate nalaba amakubo amabi gakosa gatya. Kituufu. Nze nkyajjukira bulungi nnyo wawembe nga we twakolera awo ku boda ku mabanda awo. Kimanyi ninawo stage. Nga wavuga ku piki. Nkutidde. Abatukolimira kati batukolimira lwakuba nti tebamanyi kituli. Meya wavuga ku boda boda. Ku mabanda nga chairman wange Ekyobe ne Haruna.
Haruna omanyi wa boda genda ku mabanda obuuza Haruna oba obuuze kyowe ku lwesse muto ng'otikkako abantu babiri yasooka namukuba ekigo kasozi kawaroda ahead kasozi kamaanyi kaali kamaanyi geyazannemu okubala tuba tuwalampa nodda nemuweerawo ate mwina gye mubuukako nayina munnange yali angoberera n'ajambusa waggulu n'akola ki n'amuteekako nengenda nenzijjanjaba ebiwundu byange naye kyengezaako okugamba nti eggombolola nali ngitambudde mu sekita eyo nga siina we simanyi ng'ebiseera ebyo olwesse muto lwa ttaka kakati ate nenziramu nengitambula mu mmotoka zaffe ez'omusinyu tipa yo banga wagivugako wandaba kuleka nga wali weerabira ebiseera ebyo navugira tipa nga ne mu staffa kati gwe muyita serebu nga naye akuŋŋaanya scrap kituufu nti yalina ekibanda kya scrap kwali kakati njagala okulaga omuyita buyisi serebu waye namba emu wange akunoonya nno yenamba emu wange ffenna gye tuvudde buli omu akola ki amanyiiwo waffe twalinga entulira n'omusenyu nga naye anoonya scrap yayiya n'ako akayimba wa scrap okawulira akatambula ye kompoza waako leeta gw'olina kututandikira okukawulira oba yeyakaleeta naye nze ntandika okukawulira ku mustaafu ebyo tabyogera edansubira tojja kumugamba naye ebyo ebyafaayo kitegeeza nti tubadde mu bulamu ng'ekitundu ky'okoleramu okimanyi kati manyi effect y'ekkubo ebbi wasimbulanga ogenda eggalamba ng'ononye matiriyo n'osulayo n'okubira banne emmotoka egaanye okutuuka kikigaanyi mujje mu nnyambe kigaanyi naye mukama waakuteeka mu position esobola obbikola kati nze okukola okubanga priority yange ekola makubo sigwamu kigwe manyi omugaso gw'ekkubo manyi ti nina okuweereza abo bannayuganda ababonaabona oba abakola emirimu kubanga ekkubo eddungi gemasomero amalungi kubanga amasomero ennaku zino nago galina vaani ate gawa omusolo kakati bw'otogakolera road network ogaddiza ki ate gali wonna buli wooyita mu Gombe division 1 waliwo investor eyatandise essomero kyoyinza omusasula ekisookerwako omukolera kkubo ddungi emirimu gye gisobola okutambula obulungi naye akuwa omusolo omulungi ono tuba tukole kwoli omu kitonzi kiganga musaleewo ekibira ekyo abantu bakubirawo abantu ennyondo so kitegeeza buli lwe tukola road network ennungi ebyokwerinda byongera okutegeera byebyenfuna byebyobulamu so ekyamakubo kyoyogerako kitundutundu kulowooza kwange kitundutundu kwagala kwange kitundutundu mukuddiza bannagombe kubanga omusolo baguwa era nandirowoozezza nti buli bukulembeze bwe bwandibadde nisaagala gawaana nnyo kubanga gattaka kuba local government mwempeerereza etukkiriza kukola makubo ga ttaka meya ate ekirala emyaka gino 5 tukoze opening era ogalaba tugudde ne tunyiga tetuyiye mmalamu kubanga ekigendererwa kyaffe twali tugatondewo ekibuga kidduka buli lwokireka awo abantu bagazimbako ekiseera ne kituuka nga tokyayinza kuteekawo kubo tulinda municipality etuwe ku Colas World Bank yatuteeka enguudo ezimu tulinayo enguudo 3 zigenda ku Colas kati ekisanja ekijja njagala okutuukola ndi ku nsonga lwaki nkomyewo kubanga ebyokukola mbimanyi ate mbirina ebirokolera bannaggo awo wennyini meeya ekkubo erikutwala ku kitebe ky'eggombolola nyinza okuba ndimanyiko kitono nnyo wali erula tuba tuli awo ne batugamba bagenda ddiwa Colas kiki ekyalemesa ekkubo eryo Colas oyo okuba nga atuuka wali ku kitebe nakindi n'okuyitawo ekirala nti Colas ate gwe baateekako twaba batandise okupepejjuka ekkubo eryo nze najja funda era ezimu ku priorities endasookeramu nagamba nzisobola kuyita mu kkubo bbi ng'ate wempita okugenda okukola ng'ate wali gavumenti mwempeerereza eya Gombe division ne tukkaanya ne council ne tugaziya ekkubo eryo kati tumala oddigaziya
ne tuddikira ewabakama baffe aba municipality tugamba yes kuno tugukoze naye twetaaga ekkubo lino artist libe lya kolansi ligenda ku kitebe waliwo ekitebe waliwo ne gombola ya Ssaabasajja ne batugamba yes finances zaffe ntono naye tugasooka tubakoleko mita 2 era meters 2 ozimanyi naawe ntono ne basooka ne bakolako meters 2 bwe baba bakolako meters 2 project ya Kampala Metropolitan nejja batubuuza ku nguudo zetwandyagadde okuwaayo ng'eggombolola kati jjukira twali tusabye lukumi ku kitebe Metropolitan bwejje ya World Bank funding bwa World Bank ne tuluwaayo oluguudo olwo nga lugenda kutambula lutuuke ekitungwa lugende luyitemu lugende ekiteredde eri ku 19 katala akatwawula n'ebbombo kituufu manyiwa ate era luve wano era mu ssaabu eggombe mu ssaabu lujje luyite wano ku Akashi ekkungu lugende ebuwambo lugende paka Busukuma nga tetusobola kusubwa kilometers ezo era project etambula bamaze n'okukola kye bayita road mapping bataddemu ebikondo ng'ebyayunula era bw'oyitamu eyo mu byalo osobola okulaba nti kino ekikondo ne kino ekikondo kyagazeetinze ekkubo so project eya 2 meters yali ya Nansana municipality we yamala odduwayo mu World Bank project neeyimirira yagamba yes tulinde project ennene era nina okukkiriza nti World Bank oluguudo lwegenda dukola in fact weemalira Katooke eshiftinga kudde eyo ekira bali Katooke yes currently bali Katooke meya kubimu byenda bibisoomooza Gombe Kasasiro y'omu ku kisoomooza Gombe naye buli ajja oba kati ali mu kusaba akalulu agenda bakolera Kasasiro oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 lubaluseewa TV mazima ku mazima y'omu ku kisoomooza Gombe naye buli ajja oba kati ali mu kusaba akalulu agenda bakolera Kasasiro ngenda kubayambako Kasasiro ave mu bantu naye Kasasiro ali mu bantu mu Matugga bw'otuuka mu kibuga ky'e Matugga sijja kugamba nga byentera okulaba ku mawulire mu Kasasiro yakwaniriza Matugga disikiri ya turistiko kikukkubo tebamuteekako naye eno naddala zino ennyumba ezitanaggwa oli alekawo ennyumba ye munne nga akasente kamulemeredde nolwokuba osanga Kasasiro ng'alinga nti baagulawo abaamuyiwa ebintu bya ttenda bitambula bitya mu Gombe division kakati Kasasiro si kizibu kya Matugga yekka oba Gombe yekka mu Uganda garbage is a problem okimanyi nti ffe tulina record mu nsi yonna eggwanga erisingamu eririmu abantu abattibwa Kasasiro tewali nsi we kyali kibadde wano mu Uganda kyaliwo mu kiteezi kituufu ate nga naawe okimanyi nti nga Nansana municipality dumping site yaffe yali kiteezi kakati bwe bamala ogiggala tulina okufuna ebizibu eby'enjawulo ekirala Matugga alinaanye Kampala atuweereza abayiwa Kasasiro e Matugga ekyokulabirako tuba n'akatale k'olwokuna njagala oyimirire ku checkpoint ku Wattindo ng'erwokuna gye luli ogenda kulaba emmotoka eziva Nakawa Kaleerwe mu bitundu eby'enjawulo zijja mu katale kutunda abo bonna si baffe bwe bamala ne bapaakinga ebintu byabwe ebifisseewo bye batunda ne baddayo e Kampala kitegeeza buli ekibuga ekirinaanye Kampala kifuna obuzibu Kampala bweyina naddala mu Kasasiro naye nze nina enteekateeka nga meeya newankubadde byonna bye tukola tubikolera wansi wa Nansana municipality naye tekiŋŋaana kukola nteekateeka n'enjiguza bannange ekisooka mu kisanja ekijja kino kye bagenda okumpa ngenda kulonkinga kye bayita
Keep Gombe Clean Initiative. Keep Gombe Clean Initiative erimu obuvunanyizibwa obw'enjawulo. Bwe buliwa? Erimu input ya community. Erimu input ya government fe aba Gombe division. Yeah. Erina okubaamu input ya Nansana municipality nga mukama waffe. Okusookera ddala yaffe ya Gombe division ne Nansana municipality mu concept eno tulina okugula garbage truck nga ya Gombe division. Mwe? Yes. Fembi. Nansana ne Gombe. Lwaki ngamba ne Nansana municipality kwanze bwe mba n'ekirowoozo ate ye yalanga. Okay. Yalina obuvunaanyizibwa n'okufuna ani anakikola ki anakituguza kyovala concept erimu obuvunaanyizibwa bwaffe fembi. Bwe tumala okufuna ekimotoka kya kasasiro obuvunaanyizibwa bwaffe obulala fembi Gombe ne Nansana municipality kwe kulaba tumuyiyeewa. Kituufu. Kubanga tulina dumping site eri Menvu nga municipality naye tennaba kuba ready. Kakitegeeza mu concept ya Keep Gombe Clean Initiative local government zino ebbiri zirina okukola okulaba nti bwe tuba tufunye garbage tracker egenda muyiwawa. Kituufu. Obuvunaanyizibwa bwange obulala nga kanso bwe ngenda okutunuulira kwe kutondawo community groups zituyambako okulongoosa n'okuyoola kasasiro nga tuziteeka under support management. Okugeza nti abavubuka abakolaganidde awamu so bakwasa ekibuga Matugga. Kituufu. Kimoka yaffe bwenejja be bavunaanyizibwa okwera n'okuteekako ki kasasiro. Ekisooka tuba community tugiwadde obuvunaanyizibwa. Ekyokubiri tuba tutonzeewo emirimu. Nti abantu abo nga kanso tuba tuvunaanyizibwa bawaayo kasente akabayimirizaawo. N'ekirala okubatendeka mu kasasiro ono gwe bakolektinze okumusootinga okuggyamu ow'omugaso atali wa mugaso n'atwalibwa w'alina okutwalibwa. Okugeza kasasiro ava mu butale nga mabanda mubaamu ebigimusa nga yenna si wa kusuula. Ojja kwesanga nga kasasiro ava mu mabaala mubaamu obucupa nga it's a business. Kakati mu community initiatives ezo mu community input tusobola okusalawo nti buli ero si waliwo ekiseera awasuulibwa obucupa. Era olwo abavubuka abavunaanyizibwa ku bucupa obwo nga tujja bukwata tubutwale mu factories ezo abantu abasobola okubawa ssente. Ebyo byonna biri mu doketi eri gyendeeta bangi babyogerako naye era mmanyi wangenda byogera bakoppe kuba natandika ekyogera tugenda gula garbage truck buli omu omusanga akyogera naye egenda cooperating etya. Tosuubirayo meeya bikono kubana abadde bafuna tenders ezo. Kakati tetusobola kujjawo obuyinza bwa kufuna bwaggaba ttenda kubanga si bwaffe. Tetugenda kukyusa mateeka era mpulidde bangi nga baazigaba dda nga kati ogenda gimuwa otya. Waliwo amateeka agatambulirwako okugaba ttenda. Naye mu tteeka lya local government waliwo provision etulekerwa nga division egamba tulina mandate okuwera enguudo. Tetugaba ttenda naye tulina mandate okuwera ki enguudo. Naye ojja kutunulira nga wano obusobozi bwaffe bubadde bukoma ku Matugga. Kakati mu provision eyo yennyini nga kanso ne mu programu gye tuba twadoptinze nga tuginnyonnyodde bulungi na buli omu obuvunaanyizibwa bwe. Bwe nkugamba obuvunaanyizibwa bwa Gombe division ne Nansana municipality kitegeeza fembi tuli on board. Tetusobola kufunawo collusion nti ne bw'oba onoowaagye contract ng'ogimuwa Gombe ogenda kuba omanyi Gombe ku garbage erina poliisi eno. Kyokka ate poliisi gye tukola erina okuba ng'ejja mu municipal police yonna. So kyenkugambye nti programu eno erimu ebitongole bibiri ebikugu okutuula awamu okugidevelopinga okusobola nga egenda mu maaso. Naye okimanyi obukulembeze initiator abeera chairman. Kyova olaba gwe omukulembeze ssentebe bw'oba tolowooza era n'ekitongole kisobola kubaako byekirabirako. Kakati nze nzija mu kisanja ekijja nga garbage nina programu eyo gye bayise Keep Gombe Clean Initiative. Mwensuubira aje naawe okubanga weenyigiddemu nti olwali tutudde wano ku seeti
Nisinga mmala okulya eryenvu lyange ne nkubuuza tusula wa. Toya kungamba nti meya funa akasikaawo. Mu initiative eno tusuubira nti at least buli institution ekuŋŋaanya abantu erinawo kibaketi. Ekifo kyonna oba katale tusuubira nti waliwo kaspeesa akalekebwawo buli muntu wateeka ki kasasiro. Si buli omu kumala kuteekawo oteeka. Kyova olaba initiative eno erina okuba nga ekolera wamu ne community. Mu community bw'oba tokola nayo tosobola kukola mu local government. Kyova olaba agenze neeraliikiridde. Electoral Commission bwe yawanduukuludde mmeeya wa Makindye. Bana waliwo ebifo by'osobola okuzannyirako n'ebifo bino ebya local government bikolera wamu n'abantu. Kituufu. Odidde abantu 11 obayiye. Ate no bw'obatunulira bo mu kkala tebayinza na bba mu mikono. Saagala kuwulikika ng'asosola. Lusagala ensi yamwesiga n'emikono. Omaro ensi yamwesiga na mikono. Kakati abantu abo ogenda kukola nabo. Kituufu. Bino byonna bye tunnyonnyola mu local government tukola n'abantu. Oyagala okulima ekkubo naye tolina ttaka. Oyo landiroodi oyo ayina ettaka y'alina okubawa ettaka we muyisa ekkubo. Kituufu. Kuba akafaananyi nga tebaakulonda ogenda kukolawo. Yesu ojja kubeerako naye nga ne bw'oyogera osobola oyita meeting ne batajja kuviira ddala ku kyamaani w'ekyalo nga takukkiririzaamu. So mu initiative kye mbadde ngezaako kugamba nti nze mu concept gye ndeeta erimu community input. Erimu abantu kuba be balina kasasiro ne bw'onoobateekako etteeka erifaanana litya nga tobataddeemu kulaba tuyinza kukola tutya bagenda mu mansa. Bwe mala okufuna nti community yeevunaanyizibwa okulongoosa wano era tulina funding gye tuwa abavubuka bano, kitegeeza bajja sigala nga bamonita okulaba nti tosuula kasasiro mu yaadi yange kuba awo nze nvunaanyizibwawo. Newankubadde tetusobola mumalawo lumu naye obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze kutandikako somesa enkola ejja kgenda yeekola yokka after some years ojja kulaba nga enkola ekoze eki ng'etudde. Ekyo kye nnina kasasiro. Meya. Manyi naawe kikusanyusizza ate kipya kuba tekirina we kiri naye just okuba nti kiri kyegambye nti kyokola okimanyi. So kati nkomyewo okutandikira we nnakoma kubanga ebirowoozo mbirina ate n'experience kati njiyina. Ate ng'osobola obiteeka mu nkola kubanga nze mbeera omukulu w'ekitongole. Ate soma amateeka gano ne mmanya kino kyetaagisa kino nakyo kyova aseemaliridde. Yasobola okusinza leka ekyo ngenda kukikola ntya. You have to bring stakeholders on board. Olina okuleeta council on board, olina okuleeta technical wing on board, olina okugatta local government zino. Gombe division ne Nansana municipality. Nomuwandiika concept paper ne muginnyonnyola ne mwebuuza ku mitendera gyonna okuva ku chairman LC1 tulowooza kino naye kigenda kukola kitya. Ne bateekamu ebirowoozo byabwe ne mujja ne mukiyisa ojja kulaba nga Gombe mulalamu. Tweyanza Meya. Meya, awo mu nsonga yennyini mbadde njagala nkutwaleko mu kalulu kano akabindabinda era naawe okalimu. Ennaku zombwezi nga 15 tugenda kuba tulonda ba presidential candidates. Embeera eriwo ndaba yabunkenkekekemuuko mu budde olumu nti ekyamazima ekibiina kyammwe ki National Unity Platform kiina protest vote, kiina kanoonye kemunoonyeza, mwina kalonde kakuume bwe kagaana mu kabanje. So nga ate tugenda kubalya wano waliwo kano akantu kemuga kakuume tuli kakuume concept ziri nnya. Kalonde kanoonye kalonde kakuume kabanje tuli kakuume. Tumaze okukalonda tuli wano kakuume wenjagala lwaki concept ozibuuka. Kakati NUP kye kibiina ekisinga abantu abagezi. Buli kiseera wabaawo omuntu nga ya dictating ebintu bwe bikolebwa. Gwali omanyi nti Barrett bw'eneevaawo fulaga bunaafuuka obuzibu.
wabula flag efuse flag omanyi nti buli woyita mu byalo ebyo osanga abaana bakubye fulaga. Nze natidde omwana yakubye fulaga ku kamera. Sijja kwogera weeri naye bw'oba oyita mu kibuga ky'ogiraba ku kamera ku muti gw'amasannyalaze. Kitegeeza fulaga eyo giteekayo. Kino nnyo kyamutwadde emitwalo 10 kuba yagiguza ate n'afuna n'alinnya. Kituufu. Kakati oyo ye Munnayuganda. Kakati concept ya Kanoonyi eri mu tteeka. Bwe bamala okuwandiika mu Electoral Commission bakugamba tukutadde genda onoonya akaki akalulu. Concept ya Kakuume eri mu tteeka. Ffe abeesimbyewo etteeka likugamba ojja kufuna abantu 2 abanaakukiikiriranga ku polling station okusobola okuba nga bakuuma akalulu. Kituufu. Yo si tteeka. Eyo kati we tulaga. Ab'ebyokwerinda bali wano emuga nti abantu bamala olonda basigalewo. Kuba nnyina gwe nakyaziza n'aŋŋamba Mukulu wa Isaac nti ne mita 2 baazigyewo bo ng'ab'ebyokwerinda. Nga baazigyewo mu tteeka ki? Abo baazigyewo yange bo batuka nga wala ebyokwerinda tebiri bulungi nnyo. Oli w'amawulire olina ekiwandiiko kyonna ekyazigyewo. Kikiina munnaye naye. Kati nze bino byenjogerako nga candidate biri mu buwandiike. Era mmanyi nti ekyo kye kirina okukolebwa. Nti akalulu mu tteeka kalina okukuumibwa. Olina okuweerezayo beejenti bo bameka? 2. Kati nze so agendera ku luzitoke gaba omala okulonda genda eka ejenti wange bw'akiwulira. Nti aye meya watugamba bwe tumala okulonda tugende ki? Ewaka. Tugende eka. So kiri mu tteeka. Ekyo gamba nti Kabanje. Bwe bamala okulonda ne bamala okulonda ffe ab'Egombe tugenda Wakiso. Kituufu. Candidate olina okugenda ewa Kiso. N'ofiisi agenti wo n'otuula mu Ttale Center. Olinde oba ogenze kukola ki? Si kubanja. Kubanja buwanguzi bwo. Ate oba ogenze kukola ki? Kituufu. Oba togenze kubanja. Yadde omwana oba okimanyi nti olina omuwa school fees. Naye era muli osigala weebanja basooka era enkya ne bagamba nti omanyi tulina otteekayo school fees z'omwana. Kituufu. Naye nga buvunaanyizibwa bwo. So n'ekyokubanja nakyo kiri mu ki? Mu tteeka. Kubanga olina okugenda returning officer n'akwata omuzindaalo n'agamba nnangirira ti Meya Kasirivu owangudde owa meya bwa Gombe division n'obululu bwe buti. Lwaki tosigala eka? Oba eyo concept nfu. Kituufu. Kati okkiriza nti ekibiina ekisinga obugezi. Kubanga kivuunulira bannayuganda biki ebiri mu Luzungu ne kibiteeka mu Luganda. Era ne baana bagamba ebyo bifu just beebuzaabuza bwe biba bifu njagala omuntu weena alyemu akaluka gwe yasigala eka ng'amanyi bamuwangu. Atagendayo oba tateekawo bakuumi. Waliwo n'abagendayo wadde nga bamuwangu. Njagala oyo atakikkiririzaamu ne bw'aba minisita atakkiriza mu concept ya Kakuume. Okulonda kwa 15 bwe kutuuka tateekayo agent okuuma ki? Gw'atakikkiririzaamu. Just ekibabuzaabuza concept eri mu Luganda ensi yonna yonna egitegeera ng'ate we tuli abantu tebakyayagala bintu byonna babitegeera. Awo mbulirawo ekimenya amateeka. Nga ne frema w'ebyokulonda eyateekateeka yakugamba nti abantu banaabangawo meters 2 okuva wali polling station. Singa baali bakyagala bandigenze mu tteeka ekyo ne bakikyusa. Okimanyi nti singa bagoba abantu ku polling station eyo sogenda mu kooti ne basazaamu polling station yeyo. Oli n'aloopa nti nali nzija ku polling station oba nali ngenzeeko ku shotiko ow'ebyokwerinda n'angoba nga waliwo obukakafu ng'ow'ebyokwerinda agoba omuntu oyo. Bwe bakutwala mu kooti basobola okukunalifayinga okubeera member of parliament olw'ekyo ekikoleddwa ku polling station ye. So bino ebikolebwa byonna biri mu mateeka. Lwakuba nti mu byobufuzi slogani ejja. Kaka slogani bw'ejja nga bw'ojja slogani. Bano abali mu buyinza ne batya.
tewali kikyamu ezo ennyingo ennya tewali atazikoze ne bw'aba WNRM anoonyeza akalu agenda Kalonda akakumbi amala akabanja awo atagenda kabanja bw'aba tagenda kabanja abalowooza okabbanga babyaga ffe bajja kutulangirira lwaki tobeereka ne bakulangirira nga togenze oba tobanjiza okubanja ne bw'osindika message n'ogamba omuntu munnange nno mpeereza ku ssente zange oba obanjiza baali balina tugamba nti bana nga banupu mutuyambe temuleekaana nnyo kikyali baddewo tebanaera mutuleekaanira naye ate kye bayita okuleekaana ge mazima titwaddira ebigambo by'oluzungu era kya okwebaza pulezidenti wange musajja mugezi kubanga ne bwagamba nti kati okwambala ne bwagamba nti kati mulaba buli okwata ejjiiko eyo oba kunkyukakyuka aje ffenna tukwata ejjiiko buli lunaku nga tutambula nayo ne babaga nti buli omwana mwera akasenya tutambula nako kubanga gwe tukkiririzaamu so kiri nti bino ebyakanoonye Kalonde Kakuume Kabanje just omulimu gwe twakola ensigo erina okutwebazaako kubizza mu lulimi buli omu lwategeera era bw'oguba musango ffenna tuguzizza era naawe ogenda kuguzza ogenda kuguzza era naawe olina bw'ogamba eyo nti londa gundi kitegeeza okanoonyeza era naawe ogenda kukakuuma essaawa bwe zinaawera ogenda kgenda ne kamera zo olabe ani awangudde wano oli mu musango zza Uganda mwe tuli tewali atannazza ku musango ate ffe tulina obiweereza eri ekintu ekiriko fulaga era kati bwe banoonya abamenya amateeka ga fulaga toliiko mpozi ne fulaga kati musango mu Uganda buli omu alinawo omusango gwe era gavumenti eyinza kubulwako kyekuvunaana okusinziira ku ntaputa y'ebintu nga ebikola ki so enkola ya protest vote ezo fo nga bwe twazirambika ziri mu mateeka just bannaffe abakikubirira tubagamba tujje tuzikolere wamu teekawo abakuuma ababo nange nteekewo abange oba eri ebusukka kuba eri abankuumirako nawe teekawo abakuumirako kizibu kiggwa atali mubbi singa amateeka ga Uganda gaamanya nti gakola bulungi ebyokulonda bano ababiri mu tteeka tebandibaddemu nga bwolaba ekkooti kati weesala emisango ku emailo baga gwe genda olonde olinde email ekole ki ejje owangudde oba towangudde naye nawo gaamanya nti ebintu bikyali bya nnyondo abe biba bikyali bya nnyondo kati bano abategeeza abantu nti muna tugenda kukakuuma bwiruga tugenda okukuuma kati abakwetegereza agenda kukuuma kyekyo okimanyi n'okukuuma ekyo mu Uganda musango okukuuma ekikyo musango kalulu kaluno kanaasoboka kajja kusoboka ensi tetandise leero ensi tetandise leero aje kagenda kubaawo kaggwe era ffe abakkiriza nti tugenda kuwangula ate mu mateeka ate n'ekyogamba abantu bave ku polling station practically tekisoboka omanyi polling station gye bayita Mabanda Nora erimu centers 11 ngeni UP mu tteeka tulina okuteekawo bakandide aba agents 66 kibiina eki mwawo mu Nora 66 bonna abakuuma parliament president ne umani MP bayiro okuba kitegeeza NRM ereetayo 66 DP nereeta nejja kuleetayo 66 kubanga bali kwa president bali meka 8 bali bameka manyiiko omu president waliwo president yoro Kaguta Museveni waliwo president bali 8 Robert Kyagulanyi kale bwe baba 8 buli omu alina okuleeta agent bameka abali ku MP buno bwa Nansana municipality Zambali abalala bali bameka Zambali waliwo n'ow'omuti bawere omwenda bali mwenda plus bangi kati n'abe MP ng'oggyeko nalima waliwo n'abalala abo tobamanyi abalala sifunye budde sipakira mutwe gwange kyesigenda kulya sifunye budde nina topakira
mutwe gwa nze bamba abokulonda boba candidate bakuwa abokulonda kibina kibaga kikuwadde abokulonda mu abalonzi mumine eddembe okwedoboza foba wakkiriza nti munne ennono gyaliko nawe gyokola ki gyoliko eri ttiimu kati abala sibategedde ate sirina musango kati obalamawo ng'alina okuba abantu wame kakati polling station yokka polling center eyo mu ssomero awo ekitono ennyo abatunuulizi b'akalulu 3 kyokka ento commission buli ssente ereetako 5 mulimu 11 be bantu 5 mumameka nabo banyina confusion kyokka bino byo bantu kyokka polling station eyo erabika eweza abantu 5,000 plus yes kubanga buli emu eriko lukaaga times 11 gattaawo kakitegeeza concept y'okugamba temubeerawo tegenda kukola naddala mu bibuga dine ba administrator bennyini abaakalulu awo munda bangi ng'ate baliwo mu mateeka buli omu alina ebbaluwa emukola ki emwogerako kakati nga tonnakuba bali bweru kugenda oyinza osooka tokuba bali munda ate onoobakuba obadde costa bomu okulonda kwa luno mulimu abantu bimeka 3 kitegeeza nti wano we tulaga weetaagamu okuwuliziganya n'obuntu bulamu waba onoogenda ku kyogamba nti ngenda kuwa nkuwadde kyakulabira kawooka gweokulonda wekutuuka genda okulewa analysis oligamba kyenkugamba ntutte 6 enale mwe tutte 6 PPA tutte abaayo mu ssomero mokka nga bwe tuli wano wano okuteekawo n'abantu just 3 muganda wange sofa waba wajjudde abo nno tebagenda kuddaka weebali paka okulonda nga kukoze eki nakuwedde kubanga lawfully mwebali okyaba nti just ekitutawaanya kuzza bintu bino mu Luganda naye nga mu luzungu kitegeeza ebiri babuzabuza byabufuzi saana kimalirako budde ngomyawo wano nga 17 nkubuulire nti wano walabye kyakoze ogenda sanga abantu bali bweru bakubira ki akutta akakongike agenda kulonda kyokka gyagenda okulonda wataddeyo ne machine okuverifying omuntu kitwala obudde machine zigenda tukwate zituwandule ffe abamu buli process wabaho w'omukisa n'atali kubanga kati kankubuulire lwaki abantu tebasobola kuggwa ku polling station machine erina okuverifying machine bw'emala okuverifying obupapula bwe bagenda okukuwa nabo machine erina obukola ki ebanga obupapula olina okukabba okukayisaamu nako naye omanyi layini ebeera ku bukunku awo okuvaawo weesimbye abantu abakeera okulonda waliwo abatajja kulonda obudde buweddeyo ekyo machine bagireese so kakitegeeza nti designer eyaleeta machine teyawuliziganya nabakuba njogera egamba kakuume tebaatuula kati beewakanya naye tebannamanya nti beewakanya kubanze nkuwa assurance naddala mu bitundu eby'ekibuga olunaku luziba layini zikyali ki nene kola ekyokulaba just jjukira okulonda kw'ekisanja kiri oba walonda kituufu nalonda walonda akalo ka president ojjukira kakati ono wa machine teyalowooza ku concept ate bo gye baagala nti twagalawo bantu baki bangi okimanyi nti buli abantu be babeerawo nga tebalina kye bakola obusungu bubeeyongera kituufu ebintu bye tulimu batusumbuwa nze bulijjo nondera lwaki bansumba tubadde wano mu kuwandiisa endagamuntu exercise mbadde njiraba naye ngaomuwendo gw'abantu bweguti ne bayomba ne balwanagana awe bajja okwegwirako abakkiriza mu bintu ebyenjawulo okaka n'engumi ekoze eki evuze lwaki evuze nti polisi gye twataddewo ate tefivalinga bantu kutambula kugenda kubanga enkola yandibadde nti machine zandibadde nga 3 nti ku member parliament waliwo machine ku box y'omukyala waliwo machine ne ku president waliwo ki machine kyokka ate owa machine bamuwadde omulimu omunene okimanyi nti okusinziira ku nnyinnyonnyola gye bannyonnyola bwe tumala okulonda alina okuddamu asikaninge
bo bayi baterese babize kuba nalaba bana bali babala census abantu nga obuntu bwabafukira obuntu mu Uganda ani yali akutte ani yali akutte ng'eto commission ekulangiya nekugamba byonna obituukiriza ebisaawa ennaku 2 negamba jangu twagenza otunulamu ng'emikono tegyakoze eki ani yali akutte eina ebitongole otuuka mu electoral commission aje nga kompyuta ziri awo bawadde abantu emirimu ne bakufulumya emirundi gyonna gy'oyagala emikono gibulako omuntu n'agera ng'okulonda kubuzayo ennaku nga zizaga aje sooka ojje wano waliwo yakuwaabira emikono gyali miki mifu abantu abamu beetaagana kutwala mu kkooti nabo bavunaanwe kitegeeza nabo tebaakola mulimu gwabwe kituufu kubanga bw'ogamba nti okunominatinga omuntu olina okukakasa omukono nga mwamutuuza mu maaso n'amalawo essaawa ezimala n'opress checkinga n'ogamba kati tukkiriza n'okwata omuzinda n'ogamba nzikiriza nti omwami ono mustaafa atuukiriza byonna ebisaanyizo era nga nkozesa obuyinza obumpeebwa n'etteeka erimpeebwa mulangiridde agenda avuganye ku makya n'okeera ku makya g'omuntu y'omu mwebale nnyo bannayuganda ng'era ogamba omwana eyabadde ku kompyuta oyo eyakebera emikono era yakyalinawo omulimu in between kitegeeza teyakola mulimu gwe kati mu Uganda toyinza kuŋŋamba nti nno abantu bakwata kati tombuuza oba owa mashini yabikutte nange simanyi ojja kulabira oba mashini agikutte oba tagikutte meya akatuwumbawumba kubana bakadde katutwala emisinde gyennyininyini gwe nga meya oba ne bameya banna abaliyo naddala nga mu kibiina kya National Platform omulimu gwo ki naddala kalulu kano jjukira gwe tebagenda kulonda nga 15 kati gwe mulimu ki gwogenda okuba nagwawo nga 15 omulimu gwawe gwenkana n'ogwa bannayuganda bonna ebibiina by'obufuzi bitwalenga omupiira buli omu alina ennamba gy'asamba baka palamenti alina nnamba gy'asamba meya alina ennamba gy'asamba meya wa Thiri alina gy'asamba no kansala alina gy'asamba kyoba omanya buli political player yenna no matter the party ali mu kisaawe olwo olunaku obumu ku buvunaanyizibwa bwange kwe kulaba nga ekibiina kyange kifuna obuwanguzi yes ekyo tekiriiko na kubuuza obuvunaanyizibwa ki okukikolera okulaba nga kifuna obuwanguzi ndowooza obumu ku busembayo tugenda kuddako wano eggombe tufuna okusoomozebwa kungi nga ffe abatera okusobola okutuukako mu kanso zammwe ne kanso ebibeerayo olumu abamu bitumalamu amaanyi tusuubira nti abasingamu bamugenzi kututeeseza abantu baba beesize ne babasindika naddala bakansala bajje naye tugenda tutuuka nga omulumulu obuli eyo oza kiki ekivaako bino nsimbi bantu kubanga tebakwatagana kiki kakati ekivaako ebyo kyangu butategeera kiba kigenda mu maaso oba bawonalebwe batwasindikayo baba tebaali fiiti kubeera awo bo baba baali fiiti kuba etteeka bwe lyali ligamba kuba etteeka lya Uganda ligamba mu local government gwe leeta endagamuntu weesimbewo kyokka ate bwe mutuuka okulayira ne babagaa teri kirayiro kya Luganda era olunaku lw'okulayira mujja ne mutusekerera obeera nogakanga nendaba emmeya bwabbinkana n'olaba ku Zzungu naye ng'etteeka lyakugamba gwe jangu nga bw'okola ki nga bw'oli kakati bwe mumala okulayira mu Luzungu etteeka lya kanso lirikkiriya gavumenti nekweza akatabo ka rules of procedures ti buli ebinaateesebwanga wano binaateesebwanga mu Luzungu Seggombe Uganda yonna wonna ebinaateesebwanga wano binaateesebwanga mu ki mu Luzungu binaawandiikibwa nga tawuni kiraaka ate ne biterekebwa mu Luzungu kati bw'obinziriza n'obimpa mbisome bwe nnyomba onenya
nkizeemu kuba wali eri nagamba gwe jangu nandaga muntu kitegedde sentalo ze tuyina ziva luusi mu butamanya biki bigenda mu maaso mu local government si zonna si wano wokka naye mu Uganda yonna oba musumbuyibwa nti okuteesa kasa kuba mu Luganda n'okuwakana kuba kungi era naawe tokitegedde kugambye ekitusumbuwa butamanya bigenda mu maaso ate otegeeza nti mulagirwa nti oba okwesimbawo mu local government gwe jangu nandaga muntu tewali byanjigiriza nenzija ate we mutuuka eri n'Abaganda ate biteesibwa birina kuba okimanyi tusobola okumalako ekisanja ng'omukiise tategedde mitendera ki egiyitibwamu oggula ekintu kya gavumenti nga tamanyi kituufu nga tamanyi mitendera giyitibwamu nti wano ebaba naagula ettaka gino gye mitendera egikola ki egiyitibwamu anti ekyengaye nti mubeerawo okuwakanyizibwa kungi awo anti ombuuzizza kuva ku ki ansi ennyango ne nkugamba kuva ku butasobola kutegeera biki bigenda mu maaso tuyinza kukikola tutya kukyusa tteeka kwaffe tuyinza obbasindikanga emyaka gyaffe 5 nga tuvaayo bwe tutyo kukyusa tteeka kisoboka ekiseera bwe kirituuka ne balikyusa era ebintu bigenda kukyukamu kati nze byenkunnyonnyodde wano ebyakasasiro egyo emitendera tosobola ginnyonnyola nga totegedde loko gavumenti bwetambula nga totegedde na buli omu buvunaanyizibwabwe kubeerawo mbajabakolerako nze ninayo omuntu omu gwe mmanyi mu Gombe muno yangamba gwe sikuwagira lwa nsonga akuvuganya yansuubiza okumpa ttenda ne mubuuza ku mutendera ki wano Gombe era yamanyi meya wagenda muwaaki tenda kati kubanga lyonooma ate nnyinnyonnyole ye eyamusuubiza yabimanyi kakati kankubuuze ng'omanyi Oluchina kakati singa bakeera enkya mu China ne bagamba buli omu ayagala okwesimbawo okukiikirira China ajje ensi neekulonda n'ogenda mu China mukiikirira Abachina okuteesa n'okutereka ebintu byabwe mu China toyomba kituufu oluusi oyomba naye nga tolina nsonga naye n'okwemulugunya naye bakufeeko basobole okunnyonnyola yengeri eyo batuuka okukaayananga kyekyo ate kiri mu Uganda yonna kubanga frema wa local government bwatyo bwe yakikola nti okwesimbawo mu local government kobe meeya wano ku mutendera ogwaffe gwefuna endagamuntu sirika genda bakulonde kyokka ate naakuwa olupapulo olukunominatinga nga lwa luzungu olina ddujjuza mu luzungu kyokka ate n'amala kati batanisa okubajjamu nosanga ng'oli amunenya ti ate munnange ebimu tebyateredde wamuwadde bya luzungu tewafuddeyo so waliwo ekkobaana awo gavumenti lyerina okutunuulira at least bandigambye nti omuntu alina okuba nga amaze P7 meya nawe tuleke kyogamba waliwo honorable kansala asobola okujja nga ali wansi wa P7 saagala tutunuulire Gombe nga Gombe bone Gombe taliiwo naye tutunuulire eggwanga eryawaki eryawamu mu local government tutunuulire eggwanga eryawamu nkubuulidde etteeka nga bwe ligamba kakati omubaka bw'oba omuwadde P6 senior 6 at least tugambe at least ebbaluwa ya P7 ebeera accredited omukulembeze anaasookerwangako mu Uganda oba kyamaani wa kyalo alina okuba nga yakola ki P7 kubanga UPE yajja 96 tuli myaka emeka kati tubadde tufunyeyo bakulembeze bakola P7 babaawo so kati ekyo ky'obuuzizza era tolina garanti nti mu bisanja ebiddako togenda biraba era ogenda biraba kubanga etteeka liri terinavaawo kituufu jjukira mu buweereza buno mujja ne muweereza mu bintu ebipya ate be muweereza nabo buli mwezi baddayo ne basoma era ffe emirundi egimu bw'oba teweefaako otuuka ekisa nga tosobola supervisinga muntu akusinga bitabo so nsuubira nkuzzeemu ab'etteeka batuyambe mu kulonda kwa 2031 2036 ba etteeka eryo balitunuulire meya nga tuwumbawumba
ettaka naliwulira mwali gule lya Kitebe lyaliko obugozo bano bungi ne wamala ne muliyimirizaawo. Mu kisanja ekiddako kiki muzzaako ku Kitebe ekyo? Ettaka teryaliko obugozo bano kuba weeriri ate lyakyapa. Nze kye neebaza Katonda omuntu ne bw'aba anjogerako ng'osanze ekibooziboozi boogera ku byenkoze. It is my name versus output yange mu kisanja. Gwe towulira ng'oli musanyufu. Kituufu. Kusanga eggombolola lisanga ati lipangisa naye nga kati osobola okukakasa nti liina decimals 130 ng'okiyita kyangu. 130? Decimals 130 nga land title esoma division y'Egombe. Kyokka era osangayo omuwumba tuutu n'akugamba baalibba. Waliteeka mu mannya go? Ate kisoboka. Gulaba mu Uganda kisoboka. Nensigala nga nkyalyogerako. Kiki kyegambye nti omuntu abeerawo nga tasobola kutaputa. Omuntu abeerawo nga mukulembeze naye nga tamanyi na process of acquiring a land title ya institution. Era nga tasobola na kutwala budde naga kangende ku landizi. Bintu bino mbiwulira nkole saaki. Binnumya omutwe. Ng'omwina omukulembeze munene naye nga tasobola nagenda ku poliisi kuwaabira meeya naye nga asobola okutambula ekyalo kyonna nagamba oyo omusajja ababbye naye nga poliisi emuli wali kumpi nga tasobola nakuyimirira naga ku lw'ekitundu kangende ndoope. Omanyi nti abo abantu omukulembeze nga munene ate nga yalimu. Kitegeeza ki? Byonna twabyogera byonna ne tubiyisa teyabitegeera. Naye kati asobola okugamba nange njagala kukwatamu. Kwate muki? Teyabitegeera. So nze nandirowoozezza kyova etteeka eryo simanyi sijja byogera mu kalulu. Naye waliwo obutali bwenkanya. So ombuuziza ettaka twamaze okufuna consultancy firm twataddeyo okusaba mu procurement bali mu kukuba plan. Twagala kuzimba Kitebe tuli mabega. Division ebbanga lyebaddewo kubanga tukyanyumya zimba Kitebe nze n'okuswala nswala. Tuli mabega nze ndi muto nnyo. Division yakakulemberwa ba meeya basatu. Nze ndi wakuna. Yatandika meeya yasooka. Omugenzi Sempeebwa? Si yasooka. Waliwo omusajja w'Ebusiikiri. Mwitaani ali Abusiikiri yawadde nkaayana z'ettaka. Tani Mukama nsaasira nsonyiwe mwerabidde. Naye yasooka. Nati tunagenda mu lutalo. Sempeebwa ajja olutalo luwedde. Sempeebwa we yavaako ne kuddako muganda wange Sewuliba. Ate nange ne nzija. 80 ndowooza. Ndowooza 80 oba 84 eyasooka we yabeererako. Kakati nze nali na mwana muto ne kati muno ndi mu 40. Yes. Siri mwana muto. Mwaka gyejo. Gimala okukulembera eggombolola. Kakati omuntu oyo ebibbanga lye tumaze tetusobola kubanga tukyapangisa nawe ajje muleke. Era nze ntunulira abantu abatakisanyukira mbalabira ddala ng'abantu abatalina nkulako. Tetusobola kuba nga tukyanyumya ebyo ebibuuzi mbu ate tuli mu ggula ttaka. Tubinyumye n'ekisanja ekijja kati ekyo kyaggwa. Kyaggwa tuli mu kuzimba Kitebe era tuli mabega. Kyegeze ekisanja ekijja tulina okukola nga bwe kisoboka. Musobola kubanga muzimba. Tosobola kubeera ku institution nga tolina nawo otuuza boardroom. Abantu 2 bankyalidde. Batuule. Na meeya tolinawo batuuza. Era bwe mbateeka mu muti ne mbannyonnyola biki ebibaleese. Omanyiyo wa wootomanyi. Era bwe muwera 2 omanyirawo mugenda wali mu muyembe twogere ensonga. Ezo nazo ziggwe. Ensonga nazo ziggwe. Temusobola tuuza lukiiko lw'abantu 2 nti komiti za kanso muti. Kati yembeera nze nalabirawo nga sisobola gikoleramu nga nina okukola amagezi gonna okumatiza bannange tuseeseetuke. Era njala kwebaza kanso bayida waaje. Kanso ezisinza obulungi eya Gombe division. Lwakuba te bamanyi nti balungi naye abo abaana balungi kubanga baamalanga okuyisa ebirungi ate fitina n'ebakwata abamu.
kati omuntu asooka okukola ekirungi n'anyiiga luvannyuma omwagalanga nnyo okusinga omuntu agala n'okukola ekirungi ate kusaawa ekirungi ekikola ki bwe batyo bwe baakikolanga era gwe kyakusanyusanga si balinaako buzi era njagala ogyebaza. It is one of the best councils with the best mayor. Kubanga ng'executive oleeta gundi mu council bw'oba osobola okukozesa obwongo obumatiza council ti council twetaaga ekifo bwe kiti council n'ekiyisa ogivunaana ki okuyombamu kya buntu kituufu tozimbangako nnyumba awamu ku baana ne bagana naye taata alimba kati yolanja ataddeko yaki naye ng'ekiteeso ky'okuzimba ennyumba kyo kyakoze eki kyayise so it's one of the best era njagala obbeebaza so Gombe gyeraga yeeyo direction tuli mu kalulu ng'olina omukulembeze nga sokulaga direction ekitongole bwe kivudde ne bwe kiraga nkugambye twalima kilometers 120 ekisanja ekijja tugenda kwongerako empya 3 tulime kilometers 105 tutandikirawo olulayira bwoti tewali budde bwa kuyiga tutandikirawo kubanga ekyokukola tukimanyi nze sijja kukolimba nze ndi musanyufu gomanyi yaani akoze ebyafaayo ani ndi musanyufu era akalulu nkalimu kubanga nina output gyendaga yo fitina ya bulijjo era omuza why sajja ekyo naye kikoze amakubo sajja ekyo kikoze amakubo ate kyakiyimirira agenda bawangula oyimirira ku nsonga pozi nga sikyagala ne bwensigala ogwo oyimirirawo gwe obaddeko mu kanso zange mbakuweemu basooka kutuuliza lukiiko ne bajja naye nojja n'obwongo n'obamatiza nekiyita bajeti ettaka lyayitako lumu omu n'akuba emiseebo omulanga woowe ekisajja era kitumatiza basooka ne beekunga temukkiriza namukulembeze yonna olina okuba n'ability ematiza banno obulungi bw'ekintu ye mukulembeze kubanga gwe omukulembeze gw'omanyi gye mulaga gwe nga meeya bakuwa mandate ya kanso okukola budget okuloweza ekitongole gw'omanyi ekitongole gye kikola ki gye kiraga kyova olaba bw'olemerera okudirectinga ekitongole gye kiraga bonna etuuka mu kalulu bavaayo ne babikusuulira kuba akafaananyi singa bansuulidde buli kibi nga siinaawo birungi byenyimiriraku nkubuulira gye ne bw'oliba wano ng'osikyaza abantu eyo mu 242 wano nga era ompeerako nga kyakulabyo ga twali wano ne Kasiriivu naye yakola bino na bino ng'okoze eki ate ng'emyaka gye kyakola ki okimanyi tuli mu kalulu naye ne project z'enguudo zikyagenda mu maaso it is a result of planning gwe n'ojja n'okola ne kanso ekyo kanso yange njebaza nze siri selfish ebirungi bye tukoze tubikoze nga Gombe division kanso teri akibuukamu kubanga bamemba baki ba kanso singa waliwo omuntu yenna ayinawo objection ng'ayinayo omusango mu kooti obanga yawandiikira igiggi omuntu oyo omutwalanga nga ali serious naye omuntu yenna alamentinga obulamentinga nga tuddayo ku kizibu kiri akiikirira abachina naye mu kanso gye yagenda ebintu biterekebwa mu Luchina ate olulimi olwogerwayo luki kati omulabanga omuchina omuntu omulabanga omuchina era ojjukira nga mpozi meya yayogera ku bachina kati onalabika mu China meya tuwumbe osibula abatulaba ojja kuba tuddingana nga 15 avuddeyo njagala okuwumbawumba okusookera ddala nga waliwo ebitusomoozezza tetubyogeddeeko aje ensonga y'amazzi nze anaisimeyo era nze kati nja kukubuulira nze njogera mazima amazzi ebadde challenge omanyi challenge ng'etandikira ku gwennyini okimanyi bulungi newange wano mu kito tegatuuka tetugayina naye nga national water eri mmanga naye buli lwobakubira tubikolako nze nina gwe nabuuza naye wali olabyeko ku press conference ya national water nangamba ekyamazima si oba gwe wali ogirabyeko kyekitongole kyokka mu Uganda ekitakola communication ya national water ogifuna bakuweereza biiru ku ssimu bafuba
Nembuga genda kuvaako enkya nedda. Gwe mbulira y'ekitongole. Umeme eyo ogiraba oba UEDCL eva ku social media olaba updates zaayo. Ab'ekitundu bw'ekiti tetugenda kuba na masannyalaze olw'ensonga bw'eki ne tukola ekisoboka. Ab'ekitundu bw'ekiti omuti gwagudde ne tukola ekisoboka. Naye si buli wamu nti basimawo amasannyalaze. Ne kino ky'ekitongole nga buli wamu waliwo amazzi. Naye nga tekitulina ky'olaba. Tulina ky'olaba. So ebimu ku binsoomoozezza eggombe mazzi. Abantu bange tebalina mazzi. Ate ng'okimanyi nga kansa emikono gyaffe misibe. Buli lw'oyingira mu poliisi bakugamba naye kino kibuga muvunaanyizibwa wa national wa national water. Naye nze nja kusaba era nja kusaba bannange nze naakulira national water nze simanyi na mulimu gwakola. Kuba bo bayinza okulowooza okuwa obuyo abantu PDM nga banywa mazzi mabi kimala. Naye yeetaaga bamusamuningeko. Tekimala ng'abantu banywa amazzi mabi. Nze national water wallahi ebizibu bye nnina eggombe mmwe. Singa baakola ekisoboka ne batambuza supply y'amazzi mu bitundu gye galina okulaga singa oli yaddeyaddeko teri kibi nga mukulembeze nga toyinza nga tolina woogamba nti bannange bwe mugendako ematugga ensonga y'amazzi erikkirira nga nabo babonaabona. So ekyokubadde kusoomoozebwa naye ekisanja ekijja tulina enteekateeka gyenja okwanjuluza mu puroguramu eddako okusobola okulaba nga tuyamba omuntu munnagombe bwe birina okutambula. Naye nga eddoboozi mbasaba bannange abaalubaluseewa mukabaweereze ffe tetubategeera. Aba national tebalina kye bakola. Enkuba bw'ekya nga bakuweereza amazzi nzi nakizuula jjuzi nti bagalembe. Tumaze emyezi ng'ebiri esatu nga tetulina mazzi. Njogera with evidence. Enkuba bw'ekya ge balembekako ge batuweereza. They are busy seated in their offices. Kyokka nga mandate yaabwe y'abantu. Naye umeme oba UEDCL omuti gugwawo. Wallahi n'obakubira bwe baba bakeereye mu luba olunaku olwo ne bajja. National Water kyetegeera pipe yammwe ekutuse. Baleeta double cabining eriko abantu bonna. Agenda okusima, agenda okukuba ebifaananyi, agenda okutunuulira nga ovulo zijjudde. Naye bagambe nti bannange tetulina talina mazzi okumala ewiiki. Ate mumanyi our supply is down, our supply tuzimba katosi tumazeeko ekisanja. Bali katosi. Kyokka nkugambye amazzi gali buli wamu. Simanya anyafuulingana. Nakibuuzaako ekyamazzi naye sigitegeera. Amazzi gali buli wamu. Abantu ba individuals mu byalo ewange Kavule wa basimya amazzi ne basappulayinga abantu. Naye ne boogamba water tubayinge idea eno tuyambeko water tefaayo. Simanyi gye bagituma tukola naddala bwe buzibu bwokka bw'ofunye mu bwokka. Era obulu bwe mbuzaayo okufuna bwa water. Ebyo byonna birikkiriya. Road network tugezezzaako ne byonna bw'omala obyogera. Lumu omulonzi twali eyo kasalirwe. Nantwala saketi ku nsonga y'amazzi. Nemuga naye maama nga tonnaba kuntwala saketi. Okimanyi nti n'ebidomola by'ewange natambudde nabyo mu mmotoka ate nga gaali mazima. Nali ngenda mu campaign ne nteekamu ebidomola byange. Nga nkimanyidde ddala ku kyalo kw'ensula tumaze emyezi 2 tekuli mazzi. Era bwe namulaga ebidomola nga meeya nkusonyiye nkakasizza kati kino ekizibu kiriwaffe ffuna. Naye enkuba bwe yatonnya ne batuwa ku mazzi ge baalembese. Era kati amazzi kwegali kuba enkuba etonnya. Natandise okulowooza nti tebagajja mu nnyanja. Amazzi ago abasajja abaleka balina bye bagalembeka ne bawa abantu abalina ki? Oba bino emmotoka bye tulaba. And it's a disservice. Okimanyi nti mita eyo buli mwezi ogisasulira. Naye n'omwezi gwe kutabaddeeko mazzi era osasula service fee. National Water mweddeko. Kale baba baganye gwakulira Matugga branch weddeko. Teri press conference, teri meeting, teri communication. Bikula gundi gwemperezaayo. Tiri National Water yagambye kino. Nkigirabangako.
Niyo kimanyi nti UEDCL efulumya akantu kamu ne katambula ku social media handles zonna. Nomanya nti enkyate kugenda kuba amasannyalaze. Naye gwe omanyi omugaso gw'amazzi. Katuli mu ggwanga nga buli omu yeesibira amazzi oba matreating oba si matreating ate toyina kyoyinza bakola ng'omukulembeze obula owagira bawagire kubanga ekyokukola tokola ki tolina. Naye kale bwe yandibadde eremereddwa yandibadde erejulete naye kati wano mwongereemu kano nine supervision yennyini teyina erambula payipo zaabwe kutali mazzi. Ng'oggyeko kuba ababi batemu. Kubanga n'amalwaliro gennina tekuliiko liyina supply y'amazzi. Liri balizimbye Matugga ddungi nnyo Health Center 3. Naye olwo olusozi nalwo lumala ebbanga nga terulina mazzi. Kitegeeza tukola tuddawa mabega. Mulina eggwanga buli sekita erina okukola ky'erina okukola. Ab'ebyokwerinda abo balabe balemererwa waakiri bakuba muboogereko nti baabaddewo. Mbega nti poliisi teyabaddewo oba amagye tegaabaddewo waakiri wabaawo ebyogerwa baakubye oli kibo. Era ne bavaayo ne bafulumya statement bo olunaku babaako kye bafulumya kakati okusinziira ku byabaddewo kino na kino. Naye kitongole ki gwe kimbuulire nga ne Ministry of Health ewaliwo crisis ya COVID oba erina program ya immunization oba erina ejja ku mutimbagano gwayo neeteekako biki ebigenda mu maaso. Era ba branch managers ne bawa accountability. Naye ffe ewaffe ne branch manager ne mumuweereza ebbaluwa okujja mu budget conference obanga anoonya stakeholder owa factory. Tayinza yadde okufulumya akadde naye ng'okimanyi ne kkooti efuna obudde neeyita abakulembeze bonna nebabuulira kikino kitule nefunamu obudde. Naye National Water stakeholder omunene yeetuulira eyo n'atuma abaana mugende mu banje kati tufunyeefunyewo ku mazzi ge tubawa mugende mu babanje. Okay, ekyo bakitegedde mpozi nga tebajja bitegeera butegeezi. Mwogere nabo bwe mubanga nammwe mulumwa temukindekera. Mumayo balowooza bugaya mutulekera nnyo ebizibu ebimu ng'ate bisusukka. Temundekera kintu ky'amazzi mugimuke tubagambeko ffenna. Kuba kati nze nkole ki? Omuntu alina ennyanja alina okugabira wonna alemereddwa. Kati nze mmeeya nkole ki? Kyokka ekisinga okunnuma n'abalina enzizi nga bazimanyi nti ziyamba abantu osanga baaziziise. Yatunze ettaka oluzi n'aluziika. Kati tusigala mu ggwanga nga tebyayamba. N'obeera mu fix nga chairperson nogaye kati guno ngenda gusala ntya. Oluzi terulina bwannannyini kyokka n'abaana abaasigazaawo tebabadde mu kisa ti oluzi luno lubadde luyamba community. Kati ensonga y'amazzi neefuuka nga kizibu otuuka ku muntu munnagomba akuweereza ng'obulumi naawe obulaba. Nozza banne ebbano nga ye kati tukoze tutya n'okubayo ku busimu kuwoota. Kakati omanyi Katosi tannatuuka nze ne Katosi bannange. Katosi yafuuka Katosi. Projekiti ye Katosi tennatuuka tugenda kuleeta amazzi tugatwala Kapeeka. Oba ganaatuuka tufudde sisobola kumanya. Naye kirungi nammwe mufuneyo obudde mugende mubabuuze nteekateeka ki gye balina ojja kuseka. Nteekateeka gye balina ya butatuwa mazzi mu budde. Bw'ovanga ku kitongole ekigamba nti twasazeeko layini eno tuteekeko eno. Ye nteekateeka gye balina. Message bagifunye meya. Sigazza kusiibula batulaba. Abandaba bannange mutusaasire bitatambudde bulungi naye nga 15 twenyigire mu kulonda. Okulonda ddembe lyo. Ate eddembe lyo likozese bulungi osalewo abanaakuweereza. Okulonda nga 15 nze ndi wa National Unity Platform. Nkusaba ogenda olende abantu bange abali ku National Unity Platform okubeera dda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ombaka Brasio, Zambali Mukasa ne Betty Ethero Nalima. Nga 22 eriyo okulonda kwa district. Nkusaba genda olonde district ya person ne bakansala abe abambuleera. Nga 27 eriyo okulonda kwa municipality. Kiriza ogenda olonde meya municipality n'abambuleera. Ate nga 4 February gwe munnagomba mpuliriza omwana wammwe Kasirivu Ronald Kabembula lwali ku ballot. Nkusaba ogenda onnonde wamu ne bakansala abange abali ku Ambuleera. Ngenda kubaweereza kubanga mpeereza kyemmanyi. Ngenda kubaweereza kubanga sina walala mu nsi we ngenda kuweereza. Wano we nina okuweereza n'omutima gwange n'okwagala kwange kubanga ly'eggwanga lyange kubanga yensi mwe ngenda okuwangaalira leero n'enkya na luli. Ekirala kubanga muli supposed okubeera nga muweerezebwa obulungi. Tugenda kubaweereza
tugenda kubawa ebyo byennyini ebisaanidde okuviira ddala ku makubo amalungi, ebyobulamu obulungi, ebyenjigiriza ebirungi, okufaayo okulongoosa ekibuga nga tukijja mu kasasiro, okutondawo emirimu, okufaayo eri ensonga z'abakyala, okufaayo eri ensonga z'abavubuka, okufaayo eri ensonga z'abakadde, n'okukwatira awamu okugaba obukulembeze obuwuliriza buli awali okusoomoozebwa okulaba nga tubuvuunuka ku lwa Uganda ennungi, ku lwa Buganda ennungi, ku lw'ensi yaffe eri Mukama Katonda waffe. Amen. Ronald Kabembula gutubadde n'olunaku lwaleero nze Ajje Samuel. Meeya yaliko era yaddako. Ensonga nkulu ate naawe okiraba. Okiraba nti aliko era yaddako. Kubanga nvuganya, omanyi be nvuganya bali bataano. Naye abaana ba kibiina tuli mukaaga. Naye abaana ba kibiina kimu. Abaana ba kibiina kimu. Era obubonero babujja mu kibiina kimu. Ne baddira emmotoka ne bagirekera omukyala ali eyafaafaagana nayo. Teyaka, talina walabira budde, talina wawummuza bintu, emmeeza baagijjamu. Sawa baagijjamu. Baagala oteekako leediyo awulire ku puroguramu baagijjamu. Yasigaza mipiira. Naye ali mu kateyaka. Naye ekyo bwanze baga olaba mbulera okolaki? Rotiki. Ajje Samuel gemanya tubadde ne Meeya Ronald Kabembula era tujja kuba tumunuuliza ennaku z'omwezi 10 nga zimaze okuvaawo. Production tubadde ne director Memo. Tujja kusukka wano ku Mata 10 na Mpeera Ssaabasajja Kabaka wa ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.